mwali nnyo genda maaso n'okubanga mutwegattako nze waswemaani lukansubire mbuli bulungi obulamu buli butya mugyebaleko gye mukwasaganya mwebale kubeerayo. Ennaku z'omwezi leero ziri 25 sibe kiri naye enkya zigenda kubeera 26 era nga olunaku lw'enkya tugenda kuba tucelebratinga n'okujjukira obulamu bwa Pastor Augustine Yiga wali ku church eya Revival Church wali e Kawala. Do you think of it again? Is this one your husband? Ono ye mwami wo. Gwe mukyala we? Is Sicho badde planninga muleka? you planning to run away from Kati her? ye bwabadde alowooza. That is Ayinza what, okirowooza naye nga nze tekiri mu Obadde wakirowoozaako sister? have you thought about it? Wanje? Pastor. That Wakirowoozaako? is true. I thought about it. Nti omwami agenda kundekawo. That the husband is going to run away from you. Sister, lwaki owewuunye kiki? Why are you so amused? Tell me. Omukolo guteekeddwa mutabani we omukulu Andrew Jengo gwe balekera church n'obusika bwa family abatobe bonna kanisa yamukwasibwa n'ebibuga bisigadde. Ono agambye okuba nti ye firstborn w'omukulu Pastor Augustine Yiga ye yamusikira era yasigalawo okubanga addukanya eyali emaali n'ebyonna byaleka. Pastor Augustine Yiga tugeza okuba nga tumujjukira n'ebirungi byakoledde music industry n'ensi. Of course ensi emujjukirako nnyo bingi biyitirivu. Omusajja ebyafa bibogezako bigenda deep through. Omusajja yava mu kyalo yava Semba Bulendooza najja n'asobola okubanga yeegatta e Kampala okutandika okuyiga obulamu. Omusajja yayingira ekibuga nga tasomye n'alinga okutetenkanya obulamu mu kibuga muno. Yasookera mu kubeera muzannyi wa zzaala, kano kafuna kano tekafuna. Oluvannyuma n'ayitibwa omutonzi n'afuuka omusumba eyazimba empire ennene ennyo eritwalira bannayuganda ebbanga nga bakyagirowoozaako n'okubanga ejjukirwa. Pastor Augustine Yiga ono abali mu music industry ng'ovudde kwa music industry wabula abantu bamutegeera nnyo mu mbeera okuba nti yajja n'enkola eya an eye for an eye eyabizaayo. Wazze nga bakuloza ekinanansi ng'aclaiminga nti akizzaayo nekidiri akikuloga. Bakuloga obwavu ajja n'akusabira ne buddayo ewooyo eyakuloga n'abayiza ng'akirozezzaako. Enkola eya Pastor Yiga abizzaayo e Kawala ekigambo kyamutunda nnyo era ogenda okumaliriza ng'abantu bangi omubuuza Pastor Augustine yaani nagamba ogamba abizzaayo e Kawala abasinga bamutegeera ku ng'ombe eyo ey'okuba nti ye mukulu Pastor Augustine Yiga abizzaayo. Era kikimu ku bigambo ebyamutrendingisa ennyo. Yagenda okutuuka okufa nga bw'otagattako kigambo abizzaayo bayinza obutakutegeera. Abantu b'e Kawala tebalirabira musajja ono kubanga y'omu ku basajja abaatunda ennyo Kawala. Tewali amanyi Kawala wabula olw'okuba nti yali akola ebyamagero ebiyitirivu ennyo ebyamutrendingisa nga buli wamu. Oba kasumuzo kali awo ebyamutrendingisa nga buli wamu. Yasobola okuba nga afuuka omusajja ow'amaanyi ennyo ddala. Nekiba nga Kawala egenda ku maapu neba ng'emanyibwa mu kibuga Kampala n'ebitundu ebyetooloddewo kubanga yatuuka n'okufuna stage mu park nga bagiyita stage ya Yiga abizzaayo e Kawala. Kawala Kasubi awonawona wakwatayo olw'erinnya ly'omukulu ono Pastor Augustine Yiga. Era bw'ati obulamu bw'abantu bungi bwakyuka olw'okuba nti baali bamukkirizaamu. Yajjanga atambula. Yali musajja muwandiisi wa nnyimba, musajja muyimbi. Era ekyo kyamwaliriza okutandikawo ekibiina ekimanyikiddwa nga Revival Band. Yasooka nga n'awagira ebivulu by'abayimbi nga talinawo kivulu kyadiringiramu, nga talinawo bayimbi ba promotinga, wabula nga buli muyimbi alina kye yeetaaze ssente, buyambi, promotion asobola okuba nga akikwasaganya n'abanga amutuusaako buli kye yali yeetaaga. Bw'atyo yamaliza nga alina okuengaginga music direct, n'amaliza nga atandisewo ekibiina ekimanyikiddwa nga Revival Band ekyaleeta abayimbi okwalinga Nabbi omukyala, Hassan Ndugga, abayimbi nga ba Nashitende Viola, abayimbi nga ba baani amanya gagenda. Anyway, n'agatandika abayimbi nga ba Lord Fred Sebata, ba Hajati Marina Bibuuza. List bw'otandika okugibalaawo bayitirivu nnyo bye yayingizaawo. Era ebiseera ebyo 2015 awo 2014 nga Revival Band y'amaanyi nnyo nga tegambwako era ng'atrendinga buli wamu. Y'omu kubakyusa endabika ya TV mu ggwanga ng'ovudde ku ekyo ky'okuba ekibiina kyayimirira ne kitigomya Eagles Production kyatigomya nnyo ya New Eagles wano e Kampala. Band music ya trendingira nnyo ku side yaawo.
yalaba nga ekyokuba nga atandiseewo bandi ekuba emiziki tekimala n'asalawo engejige mu kutandikawo TV n'azimba TV emanyikiddwa nga ABS TV era bano n'akyusa enkola y'emirimu ku TV yagenda okujja ku TV n'ajja ne program erimponyirwa nkalondoozi ne programs endala ziyaleeta ekyo nekyoka kitabuka eri ku video esinga okutunda TV ye nefuuka ey'amaanyi ennyo nnyini ddala ono yateekawo akazito ku TV nga Bukedde TV n'aba nga ateekawo competition y'ekika ekyawaggulu ennyo ekyaleeta TV okufuuka ettumu ennyo nnyini ddala abantu bangi beewunyanga nnyo Yiga engeri gyakolangamu ebintu bye kubanga yali musajja eyali tamanyi muyadde ya A nga teyasoma naye nga logic n'obwongo bwalina buyitirivu nnyo to an extent programming ya TV ye eya ABS TV yonna yatambuliranga ku ye buli program yaliko Yiga yaginamu omukono mu kugiyiiya ennyimba zonna ezaagendanga mu bandi ye 60% to 70% yaziwandiikanga yenyigiranga butereevu mu kushootinga ennyimba z'abayimbi be mu kuziwandiika mu kuzipromotinga n'okuzoogeranga n'okuyimbayimbira ddala era nga ali musajja yalanyumirwa nnyo ennyimba ez'akadongo kamu kyova buli muntu yenyigiranga mu kadongo kamu Yiga yavangayo nnyo n'asobola okuba nga musapootinga yagendanga nenyigira mu kugula ebivulu mu kusponsoringa ebivulu mu kupromotinga ennyimba z'abayimbi era nga bwapawapule yalina ekirooto ekyokuteeka TV azimbireko papala lw'amawulire aseeko ne radio newankubadde in the due course tebyasobola okuba nga bituukirira olw'ebigo tebiraze Yiga yayongera okutrendinga newankubadde omuntu obeera n'ebirungi byakola wabula yaliko ne shortcomings ze ng'omuntu ebbanga lyamala ku nsi emivuyo egyalimu abakyala n'okuzaala abaana abatalabirira gyamutambulirangako nnyo era nga buli olukedde Yiga amusanganga ku poliisi ez'enjawulo ng'agenze kuwoza misango na kuttunka Yiga yattunkanga ne UCC ku nsonga z'obusegu ku TV ye ne programs ezitatuukiridde era nga TV ekyasize okugibwa ku mpewo nga tevaako na technical problem wabula ng'eggibwako olw'obwo buvuyo bwe bwakuleetinga ku space y'ebyempeereza n'ebyempuliziganya bwe twavaawo Yiga Augustine teyakomaawo yafunamu obutakkaanya of course nga ye ng'omuntu n'abantu byakolagananga nabo Yiga yagenda okumaliriza ng'obulamu bwe ng'omuntu asoowaganye n'omukyala gwe twaza oluvannyuma nti yaliko omukyala we wadde tebyagenda nnyo official omukyala amanyikiddwa nga Nabbi omukazi gwe yatuuka n'okulonatuka n'okulaga obwerere bwe ng'amusangiriza mu ssabo ebyo byonna byali byafaayo Yiga byaleka emabega Yiga by then ezimu ku bizibu byasinga okusanga mu nsi eno bwe yakeera ku makya ndooza gwali mwaka 2017 awo 2016 nali gukola enteekateeka ez'okugenda azimba church e South Africa n'asitula emali gye yalina n'essente empitirivu ennyo n'akonectinga n'abantu e South Africa abaamukuba oluku ku mutwe abatambuleka waggulu agave South Africa galaga nti Yiga Augustine baamukuba ensimbi empitirivu nnyo ezikundukiriza akawumbi n'ekintu era ze zimu ku zaali biggest failures z'obulamu bwe ze zimu ku zaali biggest challenges okuva ne baamukuba essente South Africa yadda si kyekimu kino kyakendeza nnyo ku byobugagga bwe n'okuba nga kimutunze ezimu ku nsiko ku maali ze yalina n'ebizimbe bye yali azimbye era bati ekintu kya South Africa kino kyaleka kimukosezaamu Yiga yayingejjinganga mu ntalo ez'enjawulo n'abasumba naddala omusumba wali kubayitawo kwa kusatu Ssennyonga Pastor Ssennyonga bano baavumagananga olutatadde baayombagananga ne ku lunaku lw'okufa kwe Yiga Augustine yagenda Ssennyonga yakola press conference namba n'ayogera ebigambo byakankanya ensi ne bisigala nga byogerwako bwe twavaawo Yiga munago obulamu bwe okutandika okwongera okutabuka twagenda mu biseera bya COVID-19 yali akava South Africa kyageza okuba nga alikavalinga n'abwadda ku TV n'abaako ebigambo byogera ku COVID-19 nga COVID akyali very sensitive nnyo ekyaleetera poliisi okumukima ne bagenda ne bamuteeka ekitalya ya spending almost weeks 6 n'ekintu kino ekyokubeera mu kkomera ekitalya kyaleka obulamu bwe nga tebuli bulungi kubanga we yabeererayo yalina obulwadde bwali muluma wa sukaali n'ebirwadde byali bimutambulirako era nga ono yavaayo nga tali bulungi teyamala bbanga nnene ku nsi n'alwalira ddala okugenda okumaliza ng'afiiridde mu ddwaliro zaali yali ensambya so olunaku lwa 26 lugenda kuba nga lumujjukirwako okuba nga munnange omukulu oyo lwe yava ku bulamu bw'ensi eno so mwaka gumu guweze okuva lwe yafa bangi baali balowooza nti empire tejja kugenda mu maaso wabula yaleka akoze omusingi ogutakolebwako pasita yenna mu ggwanga wano ogw'okuteekawo omutabani gwe yali amaze okunakyalinga n'okuzimba n'amugyamu pasita omulamba era okuva lwe yafa kyaki esigadde kugenda mu maaso newankubadde n'ebizibu byayo TV esigadde ekola newankubadde n'ebizibu byayo omutabani asigadde alabirira famire n'abantu be mu mpolampola newankubadde n'omuvuyo gubeeramu mpolampola so n'ekyo bategese ku kyaki so n'ekyo wano ku Waswa YouTube channel saako ne ku Trust Media Uganda atujja kuona kulo kya tufiicaringe Yiga tukutuuseeko ebyo byonna
ebinaabeerawo nga bategeseyo okusaba n'okujjukira omukulu Pastor Augustine Iga n'ebbanga lyamala ku bulamu bw'ensi. Nze Wasomana. Think of it again. Is this one your husband? Ono ye mwami wo. Gwe mukyala we? Is Kiki obadde opulaninga muleka? you planning to run away from Kati ye her? bw'abadde alowooza. That is ayinza what, okirowooza naye nga nze tekindi mu Obadde wakirowoozaako sister? have you thought about it? Wanje? Pastor, That Wakirowoozaako? is true. I thought about it. Nti omwami agenda kundekawo. That the husband is going to run away from you. Sister, lwaki owewuunya kiki? Why are you so amused? Tell